Njasooka nebaze Kabaka Ssaabasajja olw'okutegeka empaka zino ez'amasaza okututumula ebitone byaffe. Ekyokubiri nja kwebaza Katonda nti atukuumye nga tuli balamu notuwa obuwanguzi bwa leero. Amaanyi tutaddemu mangi, tudizaavinga okutwala olunaku luno. Buddu buli kaseera konna erina kuba ku ntikko, so tugenda kuddayo twetereze tukole nnyo tulabe nga tufuna obuwanguzi bw'okwawe. Tetwatandika bulungi naye nja basuubiza abawagizi ba Buddu nti tetugenda kukoma okwo nga Katonda alina wamu naffe tujja twala ekikopo ky'omwaka guno. Ssaalongozi wa Stephen team manager w'essaza lya Buddu. Okusookera ddala njagala okuyozaayoza bannabuddu olw'obuwanguzi bwe tufunye. Nga bwe nabagamba tugenda gendera ddala paka okuwangula ekikopo kino. Newankubadde twatandise bubi naye mbagamba kati tutandise. Buli mupiira gwe tugenda okusamba final. So njagala okubagumya bannabuddu tiimu egenda kutereera era egenda kusamba bulungi. Eno ennyini tiimu gye tusambye olwaleero eya Bulemeezi gye tugenda okutandika nayo omwetoololo ogwokubiri. Tiimu mugirabe tugisobola era tugenda newaayo tufune obubonero bwaffe busatu tweyongere tugende mu maaso tukulembera ekibinja. Olw'okuba tiimu ebadde tekola bulungi n'abawagizi balina okuggwaamu amaanyi. Naye olw'okuba tuwangudde n'amaanyi gagenda kubaddamu era mbasuubiza beesige technical team ate naffe abakulembeze. Kye tulimu tukimanyi ate tukyagala tujja kuleeta obuwanguzi. Otolo ogusooka guwedde tumazeeko first round na obubonero 7. Nja kwesooka okwebaza maneja wange Ziwa okumbeererawo mu mbeera yonna
kuba ebintu by'amasaza si byangu naye mwebaza ambeereddewo mu mbeera yonna mu bulungi ne mu bubi tukkaanya tuteesa era tusobodde okuba ntusobodde okufuna obubonero 7 ekyo tetukyekwasa kuba naffe batukubidde kwawe naffe tusobola okugenda ntugya obubonero 3 ng'abalala era ye fokasi yaffe gye tugenda okugenderako nti tugenda kweteekateeka bulungi nyeregwe nti manager mbeereddewo mu mbeera yonna okola ntulwanira obubonero 3 nga naffe tuba tutebujjaayo ate naffe tusuubira era obujjayo oba tugenda kweteekateeka bulungi tulabe nga tugyayo obubonero 3. Omupiira gw'olunaku olwaliro ngulabye bulungi, omupiira abaana baguzanye bulungi, budde ezanye bulungi era tufunye win. Twagala okugumya abawagizi baffe nti win tujja kuba nayo kubanga obuwagizi tubulina ate n'obukugu tubulina. Abazanyi baffe bazanye bulungi era tusuubira n'ekikopo ky'omwaka guno tujja kitwala. Njagala okwebaza technical team n'abavujjirizi bonna ate era twagala okwebaza abawagizi baffe abalaba omupiira ate n'okubazaamu amaanyi tutandikidde ddala tusuubira ekikopo kino tulina okukitwala. Bannabuddu mweyongere okuwagira.